Anange mulabe video eno okuwagira no people power kati musango gwa nagomola bano bakwata omuntu mulu kubanga bamusanga ne t-shirt ya people power just kumusanga ne t-shirt ya people power ne bamukuba bamenya amagulu bamenya mikono mulu kubanga bamusanze ne t-shirt ya people power ne banange twatuka ddi wano okuwagira obuwagizi I will take it. What are to record? No, this is my base. No, this one is recording too. Okay. You will report to me. Tukugamba bulijjo nti ebiri mu nsi Uganda oba oyagala oba tuyagala bikukwatako kati ekiri mu nuupu ebigambo byongedde okusajjuka ebigambo byongedde okulanda era nga mu ngeri y'emu byongedde okwonooneka ngenda kubuulira emboozi ez'enjawulo empitirivu ennyo ogenda kwewuunya ebintu bye twolekedde olunaku olwaleero vidiyo sooka ogimpere ekigalo vidiyo sooka ogimpere like mukwano gwange ompya nkusaba osubscribinge guno gwe mukutu gw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka gokka mu ggwanga Uganda nze Ekimala mabega w'omuzindaalo nsazewo ebigambo mbiyogere Ekibakibe wabula nga eky'omukisa omulungi ntambula ne Hajabu ono ye musomi w'edduwa ye mukumi w'ekyoto abali Uganda n'abali ebweru wa Uganda mwenna abaaniriza era abayamba kakati omusajja ono mukwano gwange sente zikuyita mu ngalo toyina mikisa byonna mweyunira amaka gayuga promotion zabula ku mulimu oli bulaaya totawaana tomenyeka kona ku WhatsApp oba ku direct call ebisigadde bimulekere kakati no wetulekedde onaku olwaleero gwandibeera omuliro gwennyini nga tulekedde 226 maama esute zirandiwulira ebigambo bibino sister Marie ogenda kutegeera ensi efaananye etya onaku olwaleero tumaze okulaba abasajja abapoliisi abalina okubeera nandi partisan nga tebalina bibiina bye bakkiririzaamu wabula nga bano bwe bakusanga ng'oyambadde ekimyufu mukwano gwa nga mpuliriza kakujjuutuka bakukuba kumpi kutuusa ku mugo gwa ntaana olw'okwambala ebimyufu era bano batuuka n'okubeera nga bakulangira people power kyekiki abasajja bano basoma balinga abataasoma ekigambo people power bayinza okuba tebakitegera era bano balowooza basaavinga muntu omu nzize mbakolera obutambi obw'enjawulo ku bantu bano engeri gye basulamu engeri gye balyamu embeera gye babeeramu omusaala gwabwe wabula bano bonna babawunza dda balinga be baasiba akatambala ku maaso ng'ebigenda mu maaso mu nsi yaabwe abantu bano tebabitegeera wabula njagala okimanye onaku olw'eggulo ekyabadde ku NUP kyabadde kifumba mutuku amasasi ganyoose era ogenda okakananga bannaffe bangi abalumiziddwa nga n'essaawa zino bamu bakyali mu ddwaliro gye bapookeza basajja battu era abasajja bano bawambye n'emmotoka yaffe eya inginiya mukwano gwa nga mpuliriza eyo gyolaba emyufu etambula ennyo ku ttulero ya pulezidenti kakati bagiwambye nga bagamba mbu emmotoka eno mbwebuzaabuza eringa ey'abakuumaddembe ab'amagye oba abamilitale oba abapoliisi kyekyagiwambisizza bino byonna nga bigenda mu maaso poliisi egamba mbu temanyi muntu yakoze kikwekweto kino n'okuwamba emmotoka eyo era bagamba bagenda kubuuliza yakikoze mbu kamujjuutuke bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwa nga mpuliriza teweerabira nti okwewandiisa mu ggwanga Uganda okw'abavubuka ebitundu bingi nnyo aba National Unity Platform babalemeseza okwewandiisa era nga kasaba bagenda okwewandiisa bakubwa emiggo bakubwa tiyaggaasi empapula zaabwe bazirekawo ne bawandiikamu bali bokka aba NRM nga bojja nti oli wa nuupu gwe tebakulowoozaako era tebakukkirizamu kubeera nga osasula owandiisibwa bino byonna nga bigenda mu maaso Sseggona akali emaggwanga asinzira Emaya yayogera ebigambo bino ebyabawaza bannansi yandigobwa mu nuupu ampuliriza biwanvu si biwanvu birungi si birungi Sseggona simanyi otunoonyaako ntondo mukwano Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanya ku bwa pulezidenti wa nuupu addako ajja kuva Busiro yenze omwakkanya gwe naani kugamba omulugube gwe mulina gubeerabizza ne principles ezitambulirwako uwakanya nani njagalo jjo tubulira ni gwe mwakwanya naye kubanze kyemmanyi omuntu yenna nga wakujanga president oba okwesimbawo bantu ffe tulina okukkiriza naye ate n'abantu tetusobola kukkiriza lwaki ka performance kakasiiwufu mu byobufuzi tetuyinza kukkiriza yadde okutuula katebe ka those in waiting mbugwe to be on the bench of those in waiting tekisoboka
obadde chairman wa Kosasa okuva lwe bakulonda totuuzangayo yadde okukunya ensowera. Sente za Bank of Uganda bazikwata mwawulira wano mwenna bana Uganda sente zabula mu Bank of Uganda netuga Segona afunye emirimu chairman wa Kosasa afunye emirimu ejokola takunyangayo yadde ensowera. Endaga muntu nkoze video wano ku ndaga muntu nga tebanna bakugira nenga abana endaga muntu gye bayisiza mu budget emirundi ebiri nga tulinda chairman wa Kosasa je abasajja abakunye nti ani yalye sente zasooka okubeera nga endaga muntu bagiyisiriza budget emirundi ebiri nga chairman wa Kosasa yesegunya teyakunyayo yadde ensowera. Kati kwako kapoa performance ngobadde just chairman wa Kosasa mbwate ojobuukira ekinene ekyokulembera eggwanga eddamba. Musajja mukulu n'ekirala munywanyi wo Mpuuga tewamuvaamu mu kaseera ka ssente ne ku mikolo n'ogenda ku mikolo gya Mpuuga munywanyi wo tomuvaamu. Munywanyi wo yakakola ekibiina. Lwaki togenda no president ngireyo? Lwaki togenda no president ngireyo? Kyoga kati kana akaseera yesawo ve munywanyi wo. Mbadde mmanyi munywanyi wo nga yakamala okola ekibiina wona ate we yandibadde asingire nnyo okukwetaagira kubanga ajja kwetaaga abantu nga mmwe banne ab'ekinywi ab'ekisente. Mukwano olabika wabadde onoonya attention naye tugikuwadde tewali buzibu attention yo tugikuwadde naye ebyo byangoyira mugende eri mu kibiina kyammwe kyaliwo tomuvangamu. Kati ate omuvuddemu dde ku Kyagulanyi gwolabye gwakalaba kati Mpuuga muzze muguluba mwenna akoze ekibiina ate kati omuvemo oyagala ku president ngira mu Nuupu nga kiri ekibiina kya Mpuuga weekiri. Please don't you Segona don't you. Kakati nno ono yatuuka n'okubeera nga Segona agaba tent era tent eno abantu bagimulangira nkugambye lwali lunaku olwaidi ebigambo bino webyogerera wali eri emayango ogenze mu bitundu byeyo enanziga waliyo omupiira ku mupiira guno ogwali ogw'abasiraamu n'abatali basiraamu we baakubaganira ku Idi eyo. Kaakati nno omupiira bagaggwa abatali basiraamu bawangula goal 1-0. Kaakati olwamala Segona yali omugenyi omukulu n'asumulula ebigambo ebyo wabula abafuukafulu bongedde okubeera nga batangaza ku bigambo bino n'okubeera nga babyogerako. Eno Segona naye akimanyi ayinza obutafuna kaadi eya National Unity Platform kubanga ku ground ekyamazima amatuufu abantu bamuŋoola buŋoozi. Nkugambye nti nange kennyini kwolu naliwo kubanga naliwo ng'omujulizi abantu nga baŋoola omusajja ono era ne bamulangira emyaka 20 gy'amaze mu parliament n'okusoba okubeera nga abawa tenti emu abantu b'ekisaawe ekyo ampuliriza era ng'ono bamugamba talina kyabakoledde yadde n'akamu n'akatono. Kakati nno ono ebigambo bino yabyogera naye okusinziira ku balabi bagamba nti ekyamwogeza ebigambo bino yali amaze okubeera nga kitegeera nti ayinza obutafuna kaadi ya NUP ng'anoonya ekyokwekwasizaako nti olw'okuba ayogera ebigambo bino kyekyamumisa kaadi ya NUP. Bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo eddagala lino lyolaba eririko nuupu ne kala myufu ne ambuleera kuliko ekigambo whitening protection era eddagala lino ampuliriza muligendeko mpola lyamaze ddambu okufuluma mu ggwanga Uganda wabula nga ffenna tetunakubeera nga tumanya eddagala lino Diani omutuufu. Eddagala lino ddala lya NUP era NUP bw'eneeba tennavaayo ku kitebe okubeera nga balangirira nti yakoze eddagala lino n'ateekako n'akabonero kaffe muntu munnaffe mbeegayirira eddagala lino muligenderere. Jjukira nti abasajja bano bagezaako nnyo buli kimu okulaba nga batutaayiza okulaba nga mukwano wange batusaanyaawo okulaba nga batumalawo kubanga bano kusanjaga oba okujjawo oba okutta tebakiinaamu lwakutaano bakimanye nti omuwagizi yenna wa NUP ajja kugula eddagala lino atali wa NUP tajja kuligula. Bakimanyi nti amajority abasinga bawagira NUP mu ggwanga Uganda eddagala lino bayinza okubeera nga baligula. Kitegeeza bwe baba nga be balikola basobola okuteekamu kye baagala kyonna abawagizi ba NUP ne mukunkumuka nga temumanyi mu maaso eyo mu myaka egijja nga tewategeera nti eddagala lyewakozesa teryali lya NUP wabula abasajja beerimbika mu bwerimbisi. N'olw'ensonga eyo njagala okusaba bannayuganda mwenna bwe kiba nga ku kitebe tetunaba kubeera nga tuvaayo okulaba omuntu yenna avaayo n'ajja n'agamba nti bannange nakoze eddagala mu kabonero kaffe era eddagala lino lye lino n'omuswaki akasenya ke kano mbasaba mumpagire mbeegayirira eddagala lino musooke mulindeko okubeera nga mulikozesa kubanga tetunnamanya soosi ntuufu eddagala lino wa we liva ani alikola era ekigendererwa kyalyo kigendererwa ki kyakubeera nga ekibiina kyaffe kyongera okufuna ssente oba
kya muntu nakigwanyizi eyakoze eddagala lino ng'ayagala kubeera ng'afuna ssente nga wa NRM naye ng'ensimbi azifuna mu ffe, oba ayakoze eddagala lino ayagala kubeera ng'atumansa atumalemu amannyo tufuuke bamapengo ng'eddagala lino lirimu ebintu ebitali bituufu, oba kakati nno mbasaba tukwatirireko tulindirire, naye nga ggwe oli wa ddembe okukozesa eddagala lino sisobola kubeera nga nkugaana bw'obanga oyagadde ng'omanyi soosi yaalyo oli wa ddembe oddikozesa, naye nkugambye nze nganze sinnafuna mawulire matuufu matongole okuva ku kitebe kyaffe bwe baakolawo ekibiina kyaffe ekitebe amini bwe baakolawo essomero ekitebe kyavaayo ne kitugamba nti bannaye tuguddewo essomero lyaffe liri kamwokya mujje musome. Pulezidenti bwe baamutikkira batugamba nti bannaye pulezidenti waffe bamutikkidde, abaana abaatikkirwa batugamba nti abaana batikkiddwa. Kati bwe tuggulawo fakitole ng'eno ekola eddagala nga lino kiki ekiba kigaana okuvaayo banyonyole ensi n'abawagizi nti twakoze eddagala lyaffe lya NUP, naye ng'oli wa ddembe oddikozesa. Wabula sooka oli ebigambo bino era nkomawo. Nsaba osooka owulirize nnyo ebigambo bino kigambo ku kigambo. Owulira abaana ba Uganda bwe battibwa nga tebalina musango, bwe bapulantingibwa, bwe batendekebwa, bannange ensinzibo ani abatendeka? Sooka oli ebigambo bino mpola mpola kimu ku kimu. Oli omwana ono bw'atamattama ekyamazima amatuufu ogenda kutya abasajja bano nti baatya nnyo nnyo era mwami Kyagulanyi yalwawo naye yalyoka najja. Wuliriza ebigambo bino mpola, ojjukire bbomu eyakubiddwa abantu abaafudde ababiri, ogattegatte n'engeri gye baayogeddemu baafudde batya, ani yabasse, byabadde bitya. Omwogezi w'amagye yagobeddwa ku nsonga eyo, abapoliisi boogera birala, ab'amawulire balipootinga birala, n'abaali ku ssiini balipootinga birala, ne kamera nga ziraga birala. Kati wulire ebigambo by'omuwala ono tukomewo. Kutuuka kwange mu ADF owulirize nnyo nalina emyaka 7. Kitange n'ansitula n'antwala ku ssomero. Kuwa? Kuta Seekambaziira. Ku ssomero lya Seekambaziira. Lirudda wa? Ekitundu kyennyini nakyerabira. Naye twali tusomera ku ssomero lya Seekambaziira nga nze mmanyi nagenda kusoma, kumbe kitange ne Seekambaziira bamanyi ku bya ADF. Ne bansitula ne bantwala mu kibira. Wa? Mu ADF. Kongo? Mwayita wa? Twali abawala 4 n'abalenzi 5. Ne batupakira mu mmotoka ya drone saawa 12 ne batutambuza ne tusanga bannaffe omuwala omu n'abalenzi 2 ne babateeka mu mmotoka ne batutambuza ne batuuse Kongo ne batubuza we bababuza mulaga. Badde mbaagala mujye baliko bannayuganda yadde nga mugikolera mu bugubi kubanga tuli ku time bomb. Nabagamba oba nyongera obbajjukiza nti pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba osobola osiruwaza abantu naye tesobola siruwaza bantu be bamu buli lunaku. Bw'owuliriza amaloboozi g'omuwala oyo gwentadde awo era nga y'ono gwentadde wano, emboozi yonna y'emboozi y'eruweero nti abazze ne basanga omulaalo ye ne bamusonyiwa. Omulaalo n'ajja n'atugamba basse maama waffe ne taata waffe ne baganda baffe. Ze sitole ze zimu mu bantu beewaffe mambuka ga Uganda abayeekera bakkonyi bazze ne bakwata maama ne bamusalako emimwa n'amatu. Ze sitole ze zimu ze zoono omuwala owa ADF era y'ono eyategulukuse n'ebbomu. Kwegamba bonna okuva ku mulembe gw'Obote abatuma y'omu, boosi waabwe y'ogu ye muntu y'omu, tewali mulala. Bw'olaba obubaddi ng'ate obubaddi obwo bwa migigi egy'enjawulo kubanga Obote si wakati wadda
In fact, okuvira ddala kwa Amini. Amini mubi. Amini yalisanga abantu sapatu. Ne tujja ku Obote. Ne bafuna abaana be bateeka mu kamera bannyonnyole Obote yatta atya abazadde baabwe. Naye ogenda okukyetooloola ng'ekintu ekyo kye kimu. Ye scripture eyazannyibwa mu gyenkaaga. Ye scripture ekyazannyibwa emyaka 25 agayisa aga konyi. Ye scripture emu yezannyibwa ku ADF ne M23 gye tumanyi obulungi nti Museveni yali emabega waayo. Bw'owulira omuwala ono byawa obujulizi yadde nga vidiyo ngitemyemu. Omuwala anyumya baabatwala e Congo mu bibira, ye baamufunira omusajja nga wa myaka 8. Era ono abatuma afuba nnyo batunule mu kamera bawa obujulizi. Ndowooza bannayuganda bigambo biwulidde sibiddamu. Oli waddembe okubeera ng'olowooza n'otwala ekyo ky'olaba nga kye kituufu ku nsonga ezo ez'omwana oyo ne Museveni engeri gy'abadde amubuuza n'ebibuuzo engeri gy'abadde abiddamu obadde ogiraba. Sikuriputi ewedde emirimu yennyini etaliiko kubuuza yadde n'akamu n'akatono. Kati bino nga bigenda mu maaso twayogedde ku ky'omusajja amanyiddwa nga Sseggona akali amaggwa bwe yasinzira mu bitundu by'Emaya n'avaayo n'akakasa ensi nti ebisanja bya pulezidenti ebibiri bwe biggwako yaddamu okubeera pulezidenti wa National Unity Platform. Jjukira nti ebisanja bino ebibiri bitandika kisanja kino ekya 2026. Ono ng'alinga agamba nti 2026 pulezidenti agenda kubeerawo ne 2031 pulezidenti abeerewo, wabula 2036 kaakati olwo ye yaba afuuka pulezidenti. Lwaki ayogedde ekigambo kino? Nze nakuwadde endowooza yange, naye abasajja bano si balungi. Abasajja bano babi, tetwamanya wadde batulimu nga ntunuka, naye ekyokola kino wulira ebigambo bino. Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanja ku bwa pulezidenti, pulezidenti wa Nuupu addako ajja kuva Busiro yenze. Sseggona kyaliko mu luzungu era mu political science bakiyita political preempting blackmail. Nti ali mu ku blackmailinga side eno mu magezi nti singa abataweereddwa kaadi nga bagamba mulaba olwakonye ku nsonga eri mbuna yagala okubeera pulezidenti addako kyekyamuwalanyisizza yamumma kaadi nga bwe kyali ku mpuuga mu bigambo bye mu defense ey'okulya obukadde 5 yalinganga adeflecting nga tayogerayo ng'agamba kimu balinganga bampaano olw'amagezi gange. Ojjukira bulungi nnyo. Kakati nono move gyali mu kupreemptinga egenda okubeerawo mu maaso wali abantu bagaye bannanga omusajja ekimumisiza kaadi bamutidde naye atiika anti kyayagala then kimuwe reason entuufu egenda okumutwala eri mu DF ewa munywanyiwe era ino creatinga y'embeera kibeera nga ogenda ku mazzi ogenda ku luzzi mwabakimiranga ku gundi olw'ekidiba wenutyo nti oba twagala zane lwaseneko nga gomaze okusena amazzi ogasiikuula oteekamu ekidomola n'okisitula weebale nnyo agenda okutuukawo. Kati Sseggona ekaadi gyali mu kuzannya ayagala amazzi agasiikuule singa abeera ammiddwa ki ammiddwa kaadi nga bagiwadde omuntu omulala abatandika okugamba era abeere nga alina ensonga emututte enkulu eri. Kyagulanyi dikiteeta ayagala kubeerako paka ensonga ezaŋŋaanyisizza lwakubanga nayogedde ku nsonga enkulu nti zagenda. Nga bwe nkutegeezeza mukwano gwange atugoberera era nga bwe nkugambye nti omusajja ono yamala dde okubeera ng'akitegeera, wabula saagala weerabire nti abasajja bano balina akakundi kaabwe era abasajja bano bali abantu 3 balambirira. Kuliko Sseggona, kuliko Mpuuga, kuliko ne Mayiga. Kakati omukyala eyabalimu yali amanyiddwa nga Honorable Betty Nambooze Bakireke. Ono yasalawo n'agamba nti ebikolwa bino siyinza kubeera nga mbitwala mu maaso ku lw'ensi yange, ku lw'eggwanga lyange. Era ono bano yabeesalako n'abeesulubabba nga bw'olaba engalabye bwe yeesulubabba Nasswi oba nga Nasswi bwe yeesulubabba engalabye. Era ono n'abeera nga yafuuka muntu w'abantu, omuntu ayagala abantu, omuntu ayagala ensi ye, era ebigambo n'abibalekera
kubanga ne muwanga kivumbi jukira nti ono yawangala nnyo n'abantu bano naye yakimanya nti okuweereza ensi ye okubeera ng'otambula n'abanyigirizibwa kyekisinga okuba ekirungi ennyo than okubeera ng'olya ensimbi n'obeera nga weegaggawaza n'obeera nga wekkusa ate ku lwa bannayuganda abakozebwa akagiri abasuntuzibwa era abo abalisibwa akakanja. Omuwala ono mumuwulidde ng'agamba nti yatwalibwa mbu Kongo ku myaka mbu 7 naye ekisinza okubeera nga kyewuunyisa era ekyennyamizza bamubuuzizza wavaawa n'agamba simanyi gye nava. Ku myaka 7 tosobola kuŋŋamba nti omuntu aba tamanyi waabwe. Omuntu omujja waabwe ng'alina emyaka 7 n'addamu n'alabika tosobola muga nti mwali mubeera wa n'akugamba nti simanyi. Era ono agamba nti baatutwala ne batutwala mu ADF. Museveni amubuuza nti mu ADF wa? Omuwala ansa emubula n'amugamba nti Kongo nti ye, nga kiraga nti ansa bazimuwa buwi ez'okuddamu okubeera nga akkiriza. Era ono ebigambo bingi ebyayongerwako nawe byolina okubeera ng'osobola okubeera ng'ofumiitiriza n'otegeera lwaki omuwala ono yayogeranga ebigambo bino. Ampuliriza nga ansa bamala kuzimuwa ate n'addamu n'alyoka abeera nga akkiriza nti ansa zeezo. Bino byonna nga bigenda mu maaso nakugambye nti abasajja ekya bbomu kasita kyaganye bannayuganda ne bakikuba ne bakiteeka ku ttaka nga balaga nti bbomu tiziriiyo. Bano abasajja be bazeeteerawo kaakati baasazeewo okuteekawo covid. Era covid bannayuganda batandise eddogama nti oba kiba kibe tewali muntu agenda mu lockdown. Ensi yonna ebeeretera nga teri mu covid nga covid ali mu Uganda. Abafa aba yavuddewa era yatandikiddewa era ani yamuleese wano mu Uganda nga tulinawo makolero agakola obuwuka obwo obw'omukka ogw'obutwa. Kaakati oŋŋamba otya nti covid yazze mbwera abantu 19 be baakalabako mu bitundu eby'eyo emabbali, simanyi mu Wakiso, simanyi mu Kampala, abantu 2 ng'olinga pulaninga nti oyakuteekawo lockdown abantu baleme okubeera nga bakuba campaign olw'okuba ng'omaze okubeera ng'okiraba nti musajja mukulu duliira mu nnyana na mukadde atava ku main takyasobola kutalaaga Uganda yonna mu bbanga lya mwezi gumu oba myezi 2 oba myezi 3 alina okubeera ng'abeera wamu. Kaakati kwe kusala amagezi n'okusala entotto batulemesa okutambula. Kankugiwa hajabu nkubuli ebigambo ku Sseggona byogenda okutya. Kankomewo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakugamba gwe Hajabu omukubira oba omukoonako ku WhatsApp mugambe nti EKTV ebisigadde obimulekere. Kakati olwo abajja kubeera nga mukwano gwange akutekana mu VIP ebigambo bikwangwire oleme kubeerawo ng'olindiriza gwe mugambe namagije ku EKTV ku Eke Master ebisigadde obimulekere. Bino byonna nga bigenda mu maaso saagala okabe saagala odoobe yensonga lwaki wasaze nduka ati katambule n'omukugu asomesa abalala bonna ebintu bino ebyedduwa ebintu bino ebyekyogo ebintu bino ebyemikisa kubanga ono omusajja atendesa abantu bayitirivu nnyo okuyamba bannayuganda naye nga bonna ekitaabwe mu nsonga eyo. Bino byonna nga bigenda mu maaso. Sseggona akali amagwa nga bwe nkunyonyodde ebigambo birungi si birungi bamugobye mu NUP. Sseggona bamugobye mu NUP abawagizi bagambye Sseggona genda okutandikira ku kyalo ewaabwe baga nti nedda musajja gwe twakukoowa kubanga bano okugambye omuntu atavaako kantu ye Sseggona akali amaggwa, omuntu atalina kyakoze ye Sseggona akali amaggwa. Wabula mu parliament tumulaba ateesa era n'abaana bamubambye abasibiddwa agenda omusajja ono n'abeera nga abayimirirawo mu kkooti era nga bw'omanyi nti omubi tabulako kalungi era n'akalungi nga bwe katabula ku mubi. Kaakati ne Sseggona aliko akalungi ako nti ne pulezidenti bwe yasibwa mu Arua yali Sseggona yateekawo omugongo ne yeeyiwawo ku lwa pulezidenti paka pulezidenti lwe yayimbulwa. Sseggona mwamulabanga
ku mugenzi amayiddwa nga Muhammad Segerenya ne Alan Sewanyana mu misango gyabwe era ono yakola ky'amaanyi okulaba nga mukwano gwange ayimirirawo mu nsonga ezo n'abaana bangi nnyo abawozesebwa ne mu kkooti ez'amagye mwamulaba Seggona mu musango ogwa Kibalama lwe yawaabira NUP Seggona n'amukunya 4 n'akatano kakati nno omubitabulako kalungi ebyo byonna Seggona ze ng'abikola naye ensonga lwaki avaayo amangu ago ogamba nti agenda kudda mu bigere bya pulezidenti nga n'ebisanja tebinnatandika. Essaawa zino Seggona bw'akugamba nti Kyagulanyi bw'avaako y'agenda okuddako nga munnamateeka omufuuyire oba omufuusi mayina kikiyinza kukozesa oyimirira otya ng'okutta enjogeza mu bantu n'ogamba nti mwateesa ne Kyagulanyi bw'avaako kuddako. Political parties busika bwa famire bwa musaayi oba buyita mu mateeka nga bagenzi mu delegates conference. Mukulu Seggona njagala oleeta endagaano gye mwawandiika ng'esoma nti Kyagulanyi bw'abeerako ebisanja ebiri nga president platform oddako. Endagaano eyo nga gwe munnamateeka ogireete ogambe nti endagaano twagiwandiika nti Kyagulanyi bw'avaako mu bisanja bibiri bibega Seggona gw'oddako. Gireeta endagaano eyo ogisomera abantu ensi etegeere. Ekyo oba tokiyida nyongera okunjukira. Gwe kennyini n'empuuga Abedi Bwanika Joyce Bagabe Mmanga mwatwala omusango ne muwaabira National Platform ne President Kyagulanyi Ssenta mu kkooti omusango gyegulira kuba gwe kyabalimi okugenda mu maaso nga n'omulamuzi gwe mwali mutaddeko musajja Munyarwanda tujja tugukuba ne President n'agwogerako nti mwamuwaabira kati gwe mwakola naye endagaano okukyusa obukulembeze lwaki wali omutwala mu kkooti lwaki mutwala mu kkooti nga mwakola n'endagaano gwekimeta endagaano weeri. Era bwe mwamaze okulanga temusobola kugenda mu ndagaano eri bwe temusobola kugenda mu musango guli guteeka guyimirizaawo mugende ng'emuli ne musalawo ne musika Kibalama akomewo n'abakulembeze mwalabyeko Kibalama ngazze original founders ba Nuupu bakomye batadde Nuupu mu kkooti si be bo ono lubega Seggona n'empuuga n'Abedi Bwanika bakyalwana omukitegedde. Mukutu gwa EKTV Media Uganda mukutu gwa nkyukakyuka amawulire ge gag'enkyukakyuka gokka mu ggwanga Uganda tetukola mawulire malala gonna okuggyako amawulire ago agayamba ensi yaffe n'okununula ensi yaffe n'okuyamba baganda baffe ne bannyinaffe abali mu buzibu okubeera nga ffe tukyasobola okubeera nga tuyisawo eddoboozi lyaffe okubeera nga tuboogerera y'ensonga lwaki omukutu guno weeguli ogw'okwogerera omuntu wa wansi omuntu wa bulijjo. Kaakati no mikwano gyaffe abatugoberera tukusaba vidiyo eno sooka ogiwe ekigalo banga tonna bakwera ng'ogiwa ekigalo era ompya tukusaba osubscribinge kubanga tulina okukyusa ensi yaffe wadde nga tetukubye mmundu ffe tuli bayeekera ba bigambo bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nakunyonyodde ku bbomu wabaddewo omupango wabaddewo olukwe osinziggu nga baagala abantu bano batambuze narrative eya bbomu era nga baagala abantu bano batambuze narrative eya ADF mwakiwulira nga batandise okubeera nga baddira abaana ba NUP nga babakwata nga babagamba mbu batujju mbu batandika okubeera nga bafuna ebintu ebikola bbomu enkolerere kaakati mbu bino era bye byabakwasa ne batwalibwa ne mu kkooti ez'amagye naguno gwakanga tebateebwanga era abo abaateebwa baasayininga ebipapula ne babakkirizisa kifuba n'okubawa ensimbi okubeera nga bagamba nti mwami Kyagulanyi yali abatumye okubeera mbu nga bakola obutujju n'okubeera nga bayekera eggwanga Uganda n'okukyankalanya ekibuga Kampala nga bakozesa bbomu enkolerere n'okwokya petrol stations ez'enjawulo. Kati bino byonna bye babakaka nga balaba ekkomera balikooye bwe baasayininga ne bagamba nti mwe tumaze okubeera nga tubakkirizisa kaakati nno mwalya mu nsi yammwe olukwe era abantu bano bonna abayimbulwa tekuli muntu n'omu akkirizibwa kubeera ng'afuluma eggwanga Uganda kubanga aliko ogw'obutujju baabassaako ogw'obutujju ne babateeka mu blacklist era ne Interpol bane bamanyi bulungi nnyo nti batujju kitegeeza opportunity zaabwe ezogenda mu mawanga ag'ebulaaya babeere ngo babeekubira ekyeyo bagende ku asylum banonye obubudamu mmane yane emmete kikyasoboka beetekako dda ogw'obutujju kubanga bano baakiraba nga buli mwana afunawo oluwenda asala busaze n'agenda ne bamuwa obutuuze mawanga amaloba ne bamuwa empapula n'atandika okuba gavumenti eno ng'agiteeka buteesi ku ttaka olw'ebyo byabayisiddwamu. Kati omuntu olukwatibwa bamuteekako gwa terrorist jukira nti terrorist mu nsi yonna tayanirizibwa kati bwe waliko ekipande ekyo tebasobola kubeera nga bakwaniriza kati abasajja bagamba babassaako misango gino ne babasibira mu nsi Uganda wabula ne bw'oba nga oli mugagga ne bw'oba oli mwavu mukwano gwange ampuliza akatambi akaddako ogenda kakasa ffenna tujja kiro zaako ojja kiwulira ojja kitegeera. Oluvannyuma lw'okugaana bbomu za Museveni akomezzaawo covid
Ekinavamu nga batugamba Uganda erumbiddwa kawumpuli. Ogenda wulira ku bika by'obulwadde mange fokisi simanyi biki bonna abazannya ebyobufuzi bwe batunuulira Museveni n'omutwe banyeenya bagaba abasajja bano emabega kawo batuleeterako ekirwadde ne batulaga abalwadde abafuuse zizombi ne tukikuba ne bakijjawo kati balaba ekibataasa covid basabirira senga covid akomawo ebyo byaggwawo oyo gasiya mulimu byakisirwa ebiwedde emirimu newe mubiranga ne mugamba bannayuganda hafu namba yonna bafunye covid temukyasobola kuteekawo ebyo biteeka byammwe musimanyi balina be balonze Gazalandi bomu mwagiganye akakodyo k'obutujju mwalabe gye kabatuusizza mwakubya abantu bomu mwalabe gye kyabatuusizza kati sawa zino mukomezzaawo covid mugenda laba gye kigenda obbatuusa tewaliiwo kirala kyonna twagala Museveni kukola ki abaana bagamba Museveni ne bw'oteeka muhoozi bomu nemukuba ebifine bimansuka nga biwunya mini ya walagi emandule basigala bagamba bo bonna bobadi wesonyiwe eggwanga lyaffe ekyo nkikubuulira ebyo byonna bye muzza simanyi covid simanyi wa Tanzania n'ebiseera bya covid ebyaddala bo baagaana okugenda mu zero lockdown basigala bakola mirimu gyabwe Uganda nefuna longest lockdown mu nsonga za covid Eva fene mubeerawo nga mutuzannyirako byabufuzi nze bwe muba mumuyinayo covid owaddala mumuleete mulwale taliyo n'oli gwe baali bateekawo bwali bubadi nga balina bye baagala okukola ki okuvugirako kukontrolinga society kati sawa zino yabulirawa nze seekebezanga nze ngolese ebyokwekebeza nze seegemesa covid segemesa bino bebemwe kubanga obuyiso mbusimanyi ku preventinga covid nze saabikolako naye tetuliiwo mutuleke mutujje muzannyo gwammwe mutujje mu katemba Museveni muleke abantu banoonye ssente zaabwe time wetuuka ya protest vote mubawulire tugenda kukujjako ne bw'oba ofa ne bw'onooleeta obukodyo ki kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso oweewuunya era okwata ku mutwe oyinza n'okukaaba n'okweraliikirira n'obuuza nti mu ggwanga Uganda demokulasiya ali luddawa kubanga okusinziira ku bigenda mu maaso ba NUP be basinga okubeera nga batulugunyizibwa be basinga okubeera nga basajja batu basaddaakibwa n'okuttibwa ne battibwa era n'ababawamba oluusi bavaayo ne beewaana nti abo ffe twabawamba ffe tubalina naye nga bw'onoonya omusango omutuufu ogwawambisa abantu bano ogunoonya ne gukubula amazima gennyini aga Katonda mu ggulu kaakati nno wuuno bajjo wadde ng'ono alye mu lulime ne mu luzise n'aggamba nti omubitabulako kirungi era ekirungi ekiri ku mubi nze nagamba ku mukutu gwaffe tulina okubeera nga tukizannya oba omuntu oyo omwagala oba tomwagala kasita avamu information yegattako ku nkyukakyuka tulina okugitambuza ensi egitegeere era ono omusajja agamba bwe kiba nga NUP eriwo mu bukyamu lwaki tebagiwera mu kifo ky'okubeera nga batulugunya n'okkooza kakanja abawagizi baayo bwe banga NUP tebagyagala baveeyo bagiwere bagambe nti ebibiina byonna ebirala ebiriwo bisigaddewo ebiri naye NUP tugiweze kubanga NUP efuuse akayinja mu ngatto mu kifo ky'okutulugunya n'okubonyaabonya abaana b'abandi kyokka nga bagamba nti ekibiina kiriwo mu buwandiike era kiriwo mu mateeka bwe kiba nga kiriwo mu buwandiike era mu mateeka lwaki abantu bano abakiwagira batulugunyizibwa lwaki abantu bano abakiwagira basibwa enkya n'eggulu lwaki abantu bano abakiwagira bawambibwa enkya n'eggulu lwaki abantu bano abakiwagira bamubattibwa n'okuttibwa kakati nga bwe mwalabye ebyabaddewo eggulo ku kitebe kya NUP abasajja ne batuuka n'okuyingira munda mu kitebe nga tewali muntu azizza musango tewaliyo muntu nti alwanye tewaliyo mbeera yonna mbi wabula ne bayingira bo bennyini ne bateekayo ensasagge ne bakuba omukka ogubalagala mu bantu ne bakuba amasasi mu bbanga ne balumya abantu ne batuuka n'okubeera nga bamu bamenyeka n'okubeera nga banuuka emibiri gyabwe ne batuuka okubeera nga bagenda mu malwaliro naye ng'embeera eno eteekeddwawo bennyini abakuuma ddembe oba bayite abakuuma bukyankalano kakati bano ne babeera nga embeera eno bagifuulya ddala mugano nga gwanswa kubanga tebaagala kibiina kya NUP natandise n'akatambi nga nkulaga omuvubuka eyakwatibwa ng'ayambadde essaati eya firebase teyali ya NUP naye yaliko ekigambo firebase ngabula nga myufu firebase ya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kigamba nti ono yakubwa n'amenyebwa n'amagumba ge lwa t-shirt myufu kati ebigambo bino bikulu sooka obiwulire mukwano gwange tukwatagane abataswala nga mukwatisa okulonda kwammwe okulungi ate mwagala nupu ekole nupu mugibaninge
mugaye katulangidde mu luwula ba dictator mu Africa titwagala kibiina kya byabufuzi na kimu. It's so ashaming era kivumirira tulwaki temuleka Nuupu neronda abavubuka baayo batabalina fujjo angaidukira bona bali kwetegeka mbuliriza basirike singa babaddemu ebikolo byefujjo nti wa Nuupu yakubye omuntu oluyi nti omwana wa Nuupu yabye omuntu nze byenvumirira nze kuno kutivite kuli gwe ntya kubate kuli gwe nkolera Bobi Wine bwakola ekyo kyamunzigane nga nti Bobi Wine ekyo wakoze kishya nze sirina muntu gwe ntya ku nsi kuno mukatambu nalabye nga bakubatiya gaasi ejjinja bagadde ofiisi za Nuupu balinga abakolera Nuupu sympathy balinga abagamba nti Nuupu eza musango okujja okukola ebintu byayo lwaki temugjawo Nuupu ne mugamba nti Nuupu tugiweze mu bina by'obufuzi bya Uganda mufujja okukolera abantu kye bayita service delivery ate babongo bona bamadde mu kumanya Nuupu deployment gye bakoze yena okudismantlinga ofiisi z'abaana zesente zabadde batwalamu wane nalufenye ejjinja bwe tuli ate bali muziko bambana tiya gasa batayira musango nabwine nanga Ramadhani ni swengere n'abamu ku baabe kakati swengere bakola ekibiina kyabwe ekya Nuupu lwaki oba bakuba ne gavumenti nanagitegerera ddala kati kibongera bululu oba kiba kyaya abantu kati bajjewo okulonda President Museveni kera ku makya werangirire ogameze okulonda nkukoyi tewali agenda kugamba mukuba abaana b'abannammwe ab'obwereere musiba abaana b'abannammwe ab'obwereere Edi Mutu alina famire Gaddafi alina famire watyange ebyo bikola by'abantu sekinnomu teri poliisi kyeyinza kukola nga tekivudde wa komanda era nze sinyigira no akasukati ya gaasi ali wangulu nze sinyigira no ankuba migo nyigira oli ayagamba abantu bakube bakola orders ekyana ekito kyokka beekweka mu demokrasi nga bakola ebikola ebitali bya demokrasi Kyagulanyi jjo namulabye nga ali wali ekyaddondo aggulawo office mbulira effujje eryabadde ekyaddondo ambulira gwe babbireko akasimu ekyaddondo mbulirawo WNRM gwe baakubye mbulira wa DP gwe baakubye kwagamba temwagala Kyagulanyi mumugobe mu politics nze soogeza kabampaana enjogera ebintu ebiri ku mutima lwaki muleka Nuupu nekola kulonda kwayo nekugenda bulungi ng'okwamwe bukwakoze eki kakati bwogamba tulina democratic government nga bano banyini basibye ekiziiro tokkiriza nkunganda za Nuupu tokkiriza banno kwekisasaizinga ya demokrasi gwate demokrasi gwewakamala okukola n'ekibiina kyo ne bakusimba mu mugongo kyokka gavumenti entuufu manyi yandikoze yandeese buli kibiina kya byabufuzi ekyekisasayizinga ebintu byayo kati Kyagulanyi bagulawo ofiisi abakoze eki Kyagulanyi bagenda gulawo ofiisi y'abakoze eki abakujja mu ntebe State House ndikuwulira professor ne batubeddiga abantu bakomanda b'amagye bagye bayigirize training betaka professor bagye balekitali olina yakakodyo waire nedda bagye bayigirize nti bw'ogamba nti oli under democracy let other people exercise their democracy exercise their rights kakati buli onyigiriza Kyagulanyi omwongera maanyi buli lwakubaswengere mu byobufuzi kimukolera oba oli kumuwa maire kati ofiisi za Nuupu bagaddewo zaaki nebuuza oba bagire nga tibafunye ofiisi bagaddewo zaaki oba bakoze event nga tibafunye lukusa nedda Nuupu tesobola kukola bintu ebyo nga tewandikidde poliisi saka nawo bendowooza y'abantu abaliko tubona bali kulaga ebyabaire ewa Kyagulanyi mpuliriza kati Kyagulanyi yakoze fujjo kyawo mukola ebintu bye njagala ondage fujjo Kyagulanyi lyakoze awo nalabye Kadongo ng'ayogera bwe mutukwata obi tugenda kuwerambuleera kwegamba bo Secretary General wa NRM nakino kankibabulie nga ndi ku TV ekizibu kya Uganda si ambuleera ekizibu kya Uganda si Kyagulanyi ekizibu kya Uganda abantu banaku n'ekisooka ekyokubiri nti abitekisa agamba kiwano nani na message genda biwano tuli kumpewo bajo ekizibu ekisooka ekya Uganda abantu banaku kyosoosa okukoba era wakoba nti ekizibu kya Uganda ti Kyagulanyi ng'omuntu ekizibu kya Uganda si Kyagulanyi yesebo ekizibu kya Uganda mpeereza mpi ya gavumenti eno era President Museveni n'akeera ku makya n'agamba nti bannayuganda kati ntaddewo demokrasi omutuufu munsonyiwe ngenze lwakitula mundekere konvoyi yange sijja kusimba layini mu banka nze mwenda kufuuka top advisor oteri munnayuganda anyigira Museveni aye ng'okisuubira nze nkubuulira kyensuubira njogera byange byenkola ki byolowooza nti webirina okuba President Museveni tobeerangayo mu ofiisi n'olowooza nti bannayuganda bakulinako obuzibu balina obuzibu ku ofiisi eyo etulugunya Kyagulanyi Kyagulanyi mwana munnayuganda swengere munnayuganda bajjo munnayuganda ompulira buli kyekugamba kakati sometimes
njagala tukyukemu n'entegera n'endowooza twemakuloza nti Uganda belongs to NRM. This country does not belongs to NRM. Country belongs to FDC, belongs to NUP, belongs to NRM, belongs to DP, belongs to every political party, belongs to every Ugandan. Ndekuwulira mwemakuloza nti NRM balina share ku nsi eno. Now this country does not belong to President Museveni. This country belongs to Munaku oli ali Malumonde enalufenya. Uganda asitudde ebikajjo ku mugongo kati. Yina nyini ki? Ate mu nkola entuufu Munnayuganda n'omunaku ye boss wa President Museveni. Amulonda. Munnayuganda ye boss wa Kyagulanyi. Munnayuganda ye boss wa Minister Yogola bavuga emmotoka obugombe. Munnayuganda ye boss wa General Muhoozi. Naye kati bano abantu balaga nti ba boss ba Bannayuganda. Ndiswengere nga Munnayuganda mulekere ekitiibwa kyagulewo ofiisi ye bw'aba yakuwandiikira nga yise mu mateeka. Okay. Temutwala Bobi Wine nga balabe bammwe. Mubafule mukolagane nabo. Bwe nalabira nti Kyagulanyi akuze. Manyize nakkiriza mpa olupapula nti. Nakkiriza nti omuntu akulaze nakyuka. Kamocha mpako olupapulo olundi. Tulina kye bayita self-actualization. Okwezuula. Nalabye speech ya Kyagulanyi gye kamo ewa ekyaddondo. Mukatamugulu ka Kyagulanyi. Akyusiza n'olulimi. Twayogera duzi wa mukoboti enemy edokuvumirira edowanidivire waliwo obwana obuvuma ku social media ne bufojinga ebintu byabo sebuddamu ndeka abasiru ne babikkiriza abagezi ne bakola ki babiroba kaina kava bajje mubanja simanyi bajinga ebintu bya kisirusiru kunonya follow wasirika wa kasiba nemwe mbuddamu tegeza mbuwadde ki mileage kati baita ne Kyagulanyi yakuze singa Kyagulanyi yakera ku makena wa mpuuga amakulu naddamu mpuuga bampuuga naddamu Kyagulanyi Kyagulanyi ni bade simu kulembeze neka sayigino walinga ebibiina bino ebirala bogere nada mukola structure za NUP nada mukulambula office oyo ye Kyagulanyi kyayina okukola era alitambulira okukola baza banjagala nnyo abatanjagala tebakola ki kubanza nzijano ku TV ne radio ne mbagamba kino Kyagulanyi okoze ensobi abasiru ne bagamba bajjo yalya bajja akolera enyalemu lwaki oyogera ku president Kyagulanyi bwakola ekituufu ziyene kiganti Kyagulanyi kati Kyagulanyi ali mu kituufu okusinzira ku bye wabwine ido okuna nalabye gene speech ye yazizaamu abavubuka amaanyi mukatona mugulu kankulaga lisiti mukatona mu government mtemuli muvubuka agikulembera nga minister ne bala mugwe muyita omuvubuka wa myaka 45 okudda waggulu tasobola kumanya bizibu byaffe bavubuka nze kyali muvubuka atenga mu constitution ya Uganda bavubuka bakoma ku myaka 3 oli wa 3 mpisamu emyaka 5 abavubuka mbayisamu emyaka 5 oli wagati yawo mu government ekulemberwa abakadde abatamanyi bizibu bya generation eno they are suffering with what we call generational gap kakati tosobola kumanya kizibu kya muvubuka wa myaka 3 abali kulowoleza abavubuka president tabada gudo okuwuliriza toyogera nnyo kusinga owuliriza ne mmala n'okola ki n'oyogera baga ne balimba president PDM ina kyeyambye abanaku mukatana bugulu PDM is a scam tayina kyeyambye nina jjajja wange ebikomere yagenda okumula bamusabe emitwalo 2 njagala ombulire jinja nkirinako obugirizi my grandmother okay erukomera bamusabe emitwalo 2 okumuwa sente za PDM kakati president is busy thinking that PDM president is busy thinking that adeka tombuzabuza president is busy thinking that PDM is working for people bajo oyina obudulizi watuukirira kuko abakulembeze tombuza byachana kitongo kambe jjajja wange anzaale yankuza bamusabe emitwalo 2 ku PDM male bamuwaka kaire kakati ze byenjogera siri mutamivu lwaki ngambe jjajja wange kati ekinuma president is busy alowooza nti PDM eyamba abanaku bwe tubeeranga ku kamera nga zino tulina okwogerera bano abantu ba wansi ndikuwulira njagala oyige okwogera ekintu ekituufu gwe jinja gyoli kale gwe olinayo wekikakyo kabi nsobola oliwo enyale mu kyekirungi buli yali afunye mu nteekateeka ya PDM nga weewamu kyogere tunula mu TV okyogere wendi wano ndi mukamera kati bagambe mbulira kikakyo kyali kifunye mu PDM mulimu abafuna bani mpaye wekikakyo katolimba tosekereza ate ekindi ngambe wakikawo yafuna mu PDM bajo wano ndi moderator wondi nane partisan am your moderator mpuliriza nkubuuziza amaleta papa nsomesa nkubuuziza njagala oddemu abantu bano ndize jjajja wange bwati ne bwati yafuna mu PDM okay yogera kirungi oli weni ali mu mukama nyambi wadde oli moderator ndi nane partisan nga tuli ku seti wano empapulo dido president Museveni bamukweka amazima yesebo bamutambuliza mu bulimba tibamukobera kitu bana bamulimba be bamuletera okuva mu ntebe era bamulaga nti ebintu bitambula ki bitambula mukana mugula abantu baavu nze kanyini nzo mukubata nasasula school fees nakasasula bamanja milioni 15 school fees banyize ndi open milioni 15 nakasasula milioni 13.5 nino bukando kunonyo bukando bula 15
atamu okugwako egenda kugwako mu myezi 2 kati ze kyempitamu ze ngato zinetekamu I'm being empathetic to Ugandans tolaba budget bamubanja emilioni 15 ku ssomero ngale sasona next week lifestyle yeyinza okubanga yanda lifestyle kati nze bamanjirize 15 kati oli omunaku nze nawe nzija sente omwezi nekyabazinga asasula nze omwezi nsobola ofuna obukadde bwange 3 mu 5 oba 4 bwe mbankoze eki netezimala mbanga atayina katula manza alina akasala kenfuna katuli atafuna musaala bwebango jaguno ino okulumirira omuntu wa wansi n'omanya ennaku gyakola ki iwolowooza ekyandikoleibwa ekyandikoleddwa president yandibadde yeetukira kugulawo netakyasobola olw'emyaka kakati ekikolwa president yeekube mu mutima agambe zino ensonga za bannayuganda mu nsonyiwe kati mbaddiza obuyinza nange nsobola okuba president tulijje ku Kyagulanyi omanyi kati mwe mulina endowooza egamba nti buli muntu ajja nze sirwanirira Kyagulanyi nerwanirira soko sirike nerwanirira president yakole bwati tuli ku radio president yakole bwati tuli ku radio ne ku TV ekiriza nkuterezemu president alina abantu bakolagana nabo mu government ye alina aba ministers Minister tebalina buyinza mwana gwe alina ababaka mwana gwe alina ministries and agencies owanvu edakiika ntono sirika minister tebalina buyinza president ye minister omutuufu president yasalawo ekisembayo bwakulonda nti gwe bala mutalina budget twagendako owabalamu oyo nga yakagenda mu office n'akaaba timugende mu mpogani nange nfune ku budget mali muli kwesunga si kwesunga webale Mama weba neka mocho mmanja. Banga wemanyo gene nsonga zeggwanga nonfaako boti. Kati ne face enjiridde. Otuya ine n'okutuyana. Kati badde kugamba. Minister wa Museveni mutwalire proposal ina kyayinza kusalonga president asazeewo. President yetekako institution izo nati yazuwa buyinza. Abo na ba minister bafuna kimu kabanga lina lidika. Minister tasobola kujja muntu mu bwavu naye mwavu. Waido kidinga eriyo decentralization. Decentralization byakogera bogezi mu bigambo byammwe. Zenjagala ebintu ebiri practical kubanga zembera mu bantu wazetambuza bigere. Emmotoka yange ndabira musitambula ziri wansi. Nze olunaku nva wakana emitwalo 7 ku 8 nzigaba n'embulu emitwalo 2. Waida yongozira. Mukatonda mugulu Uganda be mutakyuse bintu mugenda kufanga muri bwe mutyo. Now best kubanga kyenjagala otegeere nti NUP DP FDC birente bina makulu ekikulu gwanga lyaffe kuki kumutima kati gwe weni yale mu bolowooza nti igwa ayina entitlement size gwanga okusinga abanupo okusinga aba that's wrong awajja okuva ekizibu kubanga abantu bajja ko okujogebwa ennyo okusinzira ku kubanga kyenjagala omanye nti tewali project ekizibu ky'abavubuka sawa zino CPDM ekizibu ky'abavubuka kuba kulyetingirawo mirimu yitaba investor bajje wane jinja bwetwali singanze president wane jinja bwendi jinja ina factories nga 50 ezakabi investors bazira mwa ina factory mmeka dali woninji mmeka ati goli musoga mbuli mwa ina factory on recording izo kubandizira but dali katozimanyi kati gendo kole research jinja was the industrial center mu Uganda kati nga president yagala abasoga bafune emirimu nsoka ne boostinga kubanga ine emikwano aina ba ambassador ngamwe teba investor bajemba wetaka batekawo factory nenga omuntu afuna mutaka factory nga si ya family yange factory nga yabasoga bajo tobo na president mu meeting sedenda ulonga alikwogera ni ba investor kaina bayogera ko byogera utebiri implemented wewe tobo na industrial njagala muwuliza ko besimu bolo omuntu yaraganyine njagala abeni yale njogera na beni yale njagala weni yale mu yenna akuba simu nga oyambala yero ata abambala yero basinga okubona abona nze bajo wa ready sibona abona nga wa yero kati mwemba njogera ebintu bino sogerera banupu njogera namwe abenya njogerera mwenna njagala omuntu okuba essimu onswaze ku radio oba wafunye mu project yeni alemu yonna ne president bamukipingire omanyi bamafia bano bagala president abere bwatyo kati bamukweke ekawempe nti bamubakalulu gwe muntegere iyo ku mwana ku myaka gyenda kitufuna lukola ya bakalulu ama magezi gamazali nalukola ya bakalulu ezira yawo abantu bayibaka omanyi lwaki bamukumira mu ekyo bamukumira mu intimidation bamaster be bafuna be babba abantu abadimba president Museveni be bamubba abantu nga 23 be bali asente za bana Uganda omukazi nafanga azale na rufenya nenga baba abayina obubuto vaka na kabuto kanga akatono abayina obubuto bwebuti bo basanyufu bagale gwanga litambulire mu bulimba solution yesoka abavubuka baba solution yesoka president asoka leta abantu abavubuka solution yo kubiri president tumujjeko wabaganya okuvaako twegatte ng'ebibiina by'obufuzi
ekyo kiri eri ba party players mpuliriza ati nze njogera president Kyagulanyi kyalina okukola kati musajja wattu namulabye nga ekituufu ayagala enkyukakyuka yegatte n'ekibiina kya Lukwago kuba kye opposition ekituufu kubanga Museveni yamubya kati nalino kankuwa analysis Museveni okuleeta ekibiina kya Mpuuga bino ebibiina byonna bimeruseewo Democratic Front I think balina ekirowoozo ekigamba bwe tuleeta ebibiina ne tubibbira obululu ne tubibbira ababaka tulemesa Nuupu obwalidde ovuki opposition kakati Nuupu esooka yejjamu kiro ekyokagala obwalidde ovuki esooka erowooza entebe nnene kati Museveni President Museveni oba omuvuganya olina mugenda step ahead omwesooka kati ekigenda okuswaza Nuupu nga naye eri wansi ekayanira bufo kijja kulaga bannayuganda bano tinamwe mwajja kufuna buki singa balwanira ebifo naye singa bagezaako unity ne bagamba Lukwago oluwa Ssemuju mu luwa twegatte ffe tuleete ekisinde kirumba bulumbi okay na opposition okuvuganya opposition kimenya munnayuganda omutima abataliko opposition alina kuvuganya NRM ab'NRM bali bitaano ne bakoye ne constituency buli wano mu Central Jinja na Kampala kakati mulina okugaziwa kyovulanga nasanyusa nnyo nga balina enteekateeka y'abavubuka okulonda that's why I'm condemning the police why are you stopping Nuupu's campaign youth kwanga Nuupu ekulaga nti zikansekayo okulonda kwange okw'abavubuka ntandika okukola emirandira nga nva ku bavubuka ntuuka ku bakadde kubanga ekizibu kya Uganda abavubuka tuli bangi tetulina mirimu tubonaabona nti bwe mmala kati Nuupu kyekola bwe ndisooka n'entereza obukulembeze w'abavubuka nti ono omuvubuka amanye ebizibu by'abavubuka ajja kuweereza omuvubuka being the largest number and populated people in the country they will solve their problems by themselves bajja kuba bali mu bifo ebisalawo kati strategy ate President Museveni tagirina ye kati ye President Museveni bw'alonda walabye General Moses Ali musajja wange ndoza yagala kufugana ne wali bagenze wa Katonda General Moses Ali emyaka 9 mu kinana ekyo gamba Western United muvubuka ayinza ku replace nga General Ali bajo obairo cabinet ya President Museveni omuntu asingamu obuto wa myaka 5 kakati omuntu wa myaka 5 mpayo omuvubuka yenna nga minisita obanga aweereza mu kifo ekisalawo mu ggwanga bw'omuva ngenda kuwa emitwalo 5 ngirina kashi njikuweesa endaba ku TV mpayo omuvubuka omu ng'ali biro 35 oba biro 40 gwokimanyi nti president wa France mwana muto Macron atalina myaka 37 omanyi lwaki mpagira Lewis Lubongoya alina emyaka 37 Lubongoya ku myaka 37 alina masters degree mu Oxford alina degree mu Harvard alina mu lawyer alina degree Makerere kati bw'okwata Lewis oyo n'omubrandinga bulungi n'omuleete Kampala Central asobola okuvaamu omuntu mbuliza buli kyenkugamba nti asobola okutunda Central sooka owulirize si gw'oyogera anna kyendi kwenda tombuuza nti asobola okutunda Kampala Central ku international level that is my rule number 1 akimpagira Lewis Lubongo ekimpagiza Lubongo ya nina kyendi kwenda okukoba Macron wa myaka 47 kale 47 kati maka ya kigamba maka aliwo kundabisa kati kale ana ne president kakati kati ba minister wa Macron baba mu musanvu baba bana bato ndi president between emyaka 4 n'emisanvu ne kakati goni ku president wa emyaka 8 tola bigi gom tola banti Macron muzukulu wa president waffe chenezo but is an international president kyona kikwiza ku line yes twikirize abavubuka balina okuba involved mu bukulembeze olowooza tibuvunaanizibwa bw'abalonzi abaloba okulonda abavubuka abayida mu bifo ebyo okubisaba ng'okalina kulinga ku kyawangulu okola ki tibuvunaanizibwa bw'abalonzi okubanga obakastigatinga nti abavubuka bayida si buvunaanyizibwa bw'abalonzi okuba nti abavubuka bajja ne basaba nti baagala okulembera naye abalonzi ne batabatunulako oli wa ggwanga ki ndi Munnayuganda ndi Musoga oli Musoga ebusoga ewammwe eziraba esimbawo nga abantu babayima obululu omuntu bwe yesimbawo wangula ebituufu njagala okitunule mu kamera bino ekintu kiriko batulikodinga omuntu bwe yesimbawo awangula ebituufu 100% bawangula ogenda kwesimbawo bawangula ogenda kwesimbawo inshallah yogera ogenda kwesimbawo inshallah kati bw'oli esimbawo limanya kyenjogerako nti mu Uganda omuntu okwesimbawo mu president yasalawo kobe wa Nuupu kwa wawe ni ali yasalawo ani agenda mu parliament yavayo nakola ne statement kitegeza you are not a good student of politics kadegeri jone professor kankusomese nagamba NRM nebozi ne sawa 24 yesalawo ekisembayo eyo statement yandi badde kumala okulaga muvubuka gwe nti Uganda is not a democratic country all power belongs to one person
Constitution ya mwegamba power belongs to people. But power belongs to President Museveni. Okay. Constitution kyandi badde kola ki? Ti President Museveni gwe kyagula ne bawangula ababaka bina. Na kinawa ababaka bola ba mu parliament abanupu atano ya negotiation. Okubanga bajayo. Nagamba Mpuga yatesa ne government. Nega mundekere Joyce bagala kwa nabakuba yali amutwala. There was some negotiation. Wano mukubendulu walala tutwala people power. Na yasala oku that's why Mpuga katika kuyigiriza ne Mpuga ekimoyisiguza. Mpuga agenda kujanga mu muvuma. Mpuga Abedi Bwani kagenda kuyita mu kumanyiga state. Mpuga agenda kudda kumanyiga state. Mpuga agenda kuwa na babaka benga 10. Kati with all that in mind omulonzi kimulaga ki? Omulonzi kimulaga nti akalute kali mu makulu. Na ye tetumanya kadda kyaleeta nkeera mugezeeko abakola ki? Abasobola mugende mukuze sironda. Nako okulonda wakuva. Wanga naye okulonda wale mu Uganda akufuna musabuni. Kati wojanga mukatolonda alabanga bajja. Abonango oli kumulemesa sabuni. Alabanga za mulemesa mwe mufune sabuni. Mufune omutwalo nga mubona. Na yeze kyendaga nti kyagula nyingeri jagenda akola bwe nakula. Nzedda nalinga mpe mulanchawe mula. Edda nalinga nyumba ku internet tumanti banvuma ne bateka ku propaganda ina biddamu. Nkuwulira tobira mu waire. Propaganda oli asobola kujala kuteka ne kasiga satu na damu live. So wakula. Waga walogwe nti okuddamu mwabo nyini. Itegeza buti wakula. Kanakula nkula. Kanne kyagulanya akuze. Ate okula kwa kyagulanya tule kuba kulonda ku bicho so kujja mkyagulanya malega genda agezeeko. Nina ya alimo ku meetinga. Bagenda kunyigira kyagulanya kwanga azamu nya abantu esuubi. Ne baloza ndayine kyamanyi kyakola ki? Kyasobola. Kati yeko meeting agame tugezezaako wamu ne banna Uganda. Ekintu kyagulanya kize mu bantu. Bagezeeko bameka? Babiri. Ndiwe kiri kati bali mwekwa sino kwati yayogeza force. Nze nyine kamwako Uganda ne maitu ina abazungu. Ngana Museveni ate ngamanyi satellite zindaba. Ogote. Tasubira kunte mako mutwe. Kakati kyakuleta inokola. Teyemalira munnyo nti bannange nze mutwala. Agambe okutwala Museveni teeka yange nammwe. Okay. Banna Uganda we mutali sina je ntwalani. Bantu be balina okwejjirako president. Okay. Era Kyagulanyi bw'anaalemwa. Bakakula kibaita headless revolution nsiba nkigamba. Kati bakwati y'abantu abateeka munye essuubi. Naye lyatakola ki? Lyatasobola. Bw'aba mugezi change agireeta wamu nabaki? N'abantu. Bino ne byenjogera bya magezi. Era abantu bali kuwulira abali ku TV bali. Kati yeko meeting anyoti yayina ekiddako. Ageba na Uganda mwe muyine kola ki? Nimwe muyine kira. Atagendere ku dobozi lyaki? Wakati nupo egenda funa obuzibu mu kulonda kadi batandise okwevuganya mu kibiina. Bagenda kweyuza. Era 40% abaka bana makadi bagenda kuddukira wa Mpuga. Kyebagenda okukola nti ze Kyagulanyi nyime kadi Mpuga nga Mpuga akubbira obululu ng'ogenda mu parliament nga bamu obwalira. Kubanga Mpuga ekimuluma. Buli ekiruma mukulu Mpuga. Kubeera road of opposition. Olibona n'abalina ogaba kadi bona bali kusaba ebifo munupo. Abali mu buvunaanyizibwa obugaba kadi. Kati confusion egenda okukola ki? Nupo boyita mukase na bwene posta ya shama nyanzi nabona ni posta ya bandi akasera akazibu. Naye ate ng'enkola ya Nupo entufu bandigenzeka ku ground nga beetuukira. Nene basindika ku ground bali banguzi. Bajaga mantono yalina amaanyi nga si yalina. Nupo mulimu empalana nnyingi. Ebizibu byolaba bamwe ale byolaba mu DP bye biri muki. Singa badde nga bali ku nsonga z'Abannayuganda bennyini bagende beetuukire. Ndife twagala ono bajja atategeera goba wa kadi. Nupo lejjo kukiyitako nga bantu be balonza be bawaki. Nebe bana bana interest. Sabo sirike. Mpuliriza wigo okuwuliriza. Bwe bana bana interest ku mutima gwabwe. Tize njagala baju yantwalirako sidye wa DJ. Tinjagala ono mukatana Nupo egenda kuyiika. Newe negenda kumanyi g'abantu kubanga nzo ndabwe bituna mu kamera wano. Njogera bintu by'abantu sogera bya Kyagulanyi. Oleta message y'abantu. Ndeta message ze nkolera abantu. Sikolera Kyagulanyi. That's why wakola ensobi mwogerako ne banyiga abakola ki? Abantu ate bantegedde nnyo kubanga nzo mu kubaterezeza opposition. Tibakutiisa. Nze njikuli sizing nga ekoze ebiki? Ebikyamu. Sikubanga sibalayo kifo kya wa parliament tebampa musaala njogera ekituufu naye nkolera n'omunaku. Gwe jangu oteekako bipropaganda byonna jangu onvume naye nze message yange eriemu nfokasinze ku muntu wawe kubanga after 2026 abantu bajja kunneebazaga ekisajja gwe wayogeranga ebituufu. Kakati kye mbadde nkugamba ng'owunzika tujje mu Bulango. Ne bannayize muntamye n'Obulango. Bajjo nebijjo tubukuba bwe tuti. Bajjo ikkiriza tujje mu Bulango. Buli sawa Bulango omuntu atandika okusomesa tusobola okubanga tutandikirawo. Abali kutubona kusanyuka TV n'abali kutuwuliriza ku Busoga Royal Radio okuva mu kibuga ekyeidinda tuli kujja mu Bulango tuli kujja kubanga twira tutandikirawo program bajeta obiwulire era ng'ebaawo buli lwa Sunday okuva essaawa 4 paka essaawa 6.